bakufulu mu kkola ebyokunywa ebya buli kika omuli juice n'ebika bya juice byonna bye wali owuliddeko kyayo wa buli kika ku mikolo basala fruits ez'omulembe ate nga nnyonjo bakola juice alimu simoko bakola ekifaananyi ky'omugole mu bibala ekitaabangawo abalala kye batasobola bakola ku buli kika kya mukolo omuli introduction okwanjula embaga baby shower birthday okukyala okubatiza bakola ne delivery bw'oba weetaaze bakola ice cream owa buli kika zi strawberry vanilla banana bafune ku Instagram ku Fresh Chat at 4 ku Facebook Fresh Chat kuba ku simu 0701 nyanya 770 oba 0782 ne Fresh Chat fresh at its best. naye kyesategeera bulungi seeka nti omusajja okeera ku makya n'ogamba maama wo nti wandinkubidde essimu ng'ojja wano katika suku kwa story emu nebintu byempulira naliwa mmweyo e South Africa bagisalamu akatambi era yaliwo mu kaseera kano nga tuyingira kisiibo muvuka nkubira essimu lawyer angamba ayagala muwerekereko agenda kuwoowa basaawe zino kati nekazi kwajja kambwe nnyo saawe era nadde njakubuuza waliwo seeka eyagambye nti mulekeraawo okuwasiza wano nga tugenda mu kisiibo kubanga si bonna abamu tebatuukiriza ebanneka ya mwezi ogugwa nga talaka eruma mungu tabikkiriza ebyo buba bufumbo bwa contract kati ontasobola kugumiikiriza guno mwezi onaawasa n'abeerawo n'asiiba nga teyeegasse ati boba wowa byaki abamu babalooza bafeera katonda ne katonda kumbi mugezi abasinga katika suku omuleza nkubira essimu angamba njagala omperekereko nina akaana ke njagala okujjayo embalala nemuga tujja genda kansa alina akasente kati n'agenda mu kikuubo eyo n'aleeta ebintu ebigenda tugenda okutwala mu kukyala just tugenda yingira kisiibo ne tutwala obuyongeza bw'ebintu Allahu akbar bwonna bukubyeko buti katugenda okutuuka kumbe famire waliwo yagigambye nga famire eri balina eŋŋombo yaabwe tebawa musajja ng'awasa mukyala wakubiri oba wakusatu kati ate n'omusajja nga awasa namba nya kati tebasooka tegeera aye n'omukyala n'omuwala ndooza teyakitegeera byamangumangu manyi babuguma mangu omuwaddeyo kyobwa netugenda tutuukayo tebatukalubiriza twagenza okizuula ng'omuntu gwe mugenda okutwala otwala namba 2 otwala namba 4 era twasazeewo tetugenda bawa musajja wange ne gamumyuka ate nga nange simbadde simanyi nanga muganda wange nakuleese nkwesiga bansomerera adisaawo nyamba bambi nenjogera naye nga bakalubye nengamba kati bano mukufu mukwanjula kuno oba mukukyala kuno kantiise batiise nembikuba ngambiza kusaidi yakubatiisa batuwa omuntu nebagamba kati eduniya nabbi agambye Allah agambye mwe mugamba Allah agambye muwasema tabalakum minan nisa aba bakoledde mbakyala mathna basatu babiri wa thulathu wa rubu babana fa in khiftum alla ta'dilu fa memba somera mbalaga katonda ye kikkiriza temo mu kigana muti kubanga ekituufu kiri nti nze omusajja wange nali mumanyi nga n'obusobozi abulina obusobola obamaintainenga bonna bana nga nkimanya abulina amaanyi alina mangi nembakwata nembakanga n'ebyokufa nembagira y'abafu nembakangaawo akaana ekituufu kiri nti kaali kaana nali sinnakalaba naye omusajja naye bagenda okujjayo akaana akasheshe Allah nga kamaanyi obeera gwe omusajja nanga seeka kisundasunda kitiribiita akaana nga kalungi nenga omusiraamu ono nettaka mulwanirire Allah n'asaasira olinaga oyo kati omulaba omusajja oyo ababeera ku zissalaamu zaabwe nayogera nga tebamulaba kati ate olwo nga abagudde kumale temuyinza mutamuwa ne tugira era okubakakasa amaanyi ogwali badde ng'omutwalo twala Bacha Musa era yabawa mutwalo gwaddo milioni 3.7 ati kati yali nnyo wayisewo kakaseera nazibawo akasajja alabi ne tukomawo bintu bizena mulese seba mutekana mu nyumba yiye kati mandi awo family enkubira essimu yoyo guy alo salamu alaykum tetuli basanyufu gy'oli oli musajja mubi tosobola kutwala munnaffe nga maama talina waasula asula bubi maama talina futaali maama talina asubuluka bubi ko tuyingira kisibo lode kati nga tukiyingidde
ne bangamba obo yagala okakasa maama ensubuluka gya sibulukuka jatusale naye magalidi olabe maama w'omusiraamu gwe watutte yatutte ebintu ebingi awasa nambanya n'ebintu byatutteyo olabe maama engeri gyasibulukuka nabo libizibu saala nabo makalibi ne bandaga maama ne bangamba olaba oli omukyala ajja ye maama we maama nga ayambadde kashaliya kakomeno mavivi kakadde ayambadde ekigoye kiri baabu kyazze ne bangamba nolaba wadde kala azze kusaala niye okusinga azze kusibuluka talina futaala ne bangamba gwelinda kwe tumala okusibuluka otumala okusaala ngenda kukulaga gye babatuuza abakyala koze bana abaleta emikyere muzikiti batero gamba basatu wabana bana na buli omu gosinga okwagala tuula lusere lubereka abantu abo wallahi tugenda okumaliza okujja okuyingiza mu bakyala nga maama naye bamutadde mu bana naye alwana afuna ekifi naye nga twakatwala mutwalo n'ebintu ayituwasa namba 4 idinda mwekaza kino ky'abakazi abali kukakaalukanira mu iganga n'abo abakazi abakungu mu kamuli kyabo abali kuyuuguumya luuka n'abo abakola ensibuko y'emayuge kino ky'abakazi abeenyigira mu by'ensuubula mu busoga n'emiriraano olunaku lw'abanneekolera jjanga abakazi mu katale olutereibwawo Private Sector Foundation Uganda luyize kaayi ku mulamu ogukoba guti okuyunga ebyenfuna ebikutuulemu abakazi okukulaakulana akatale kano kategekeibwa ku kisaawe kya Dam Waters okuva nga 15 okutuusa nga 17 ogwokusatu idoogemagane ni bakazi balina abasuubuzi weekubane n'abaguzi abamane olanga ebyamaguzi byo otumbula obukodyo obwo ofuna ekinnigenige ekikola oyongereyo emirimu gyo mu maaso emiryango gigulwawo ku ssaawa 3 ez'okunkyo okuyingira kwa bwereere ebibulawo kuba ku nooti 7236 ekitongole kya neekolera jange ekya Private Sector Foundation Uganda ne bakaga waibwe aba The Mastercard Foundation n'abakutuusizaako olunaku lw'aba neekolera jange abakazi ab'omu katale. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero after so many months. Naye months mbasi kisusiza. Oluvannyuma lw'ennaku nnyingi. Naye ennaku abantu bayizolooza mbadde mu nnaku. Okay, days. Ennaku, days. Nga nkunoonya. Seka tofunika. Mweyedise bw'ofunika. Naye ekirungi kye nayagadde mu byonna. Nti obeera busy. Waliyo abantu abamu nga tebafunika naye nga tebalina kye bakola okitegeera nga ye atudde awo naye leero mpulira kino leero mpulira kiri so naye weebale nsanyusa okulaseeka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olunaku olwaleero oli ku Kasuku Live tugenda kuba twogera Sheikh Mafu 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 ligeemanyago bayita Mafu naye Mafo Shafiq. Mafo babeera baki? Mafo erinnya eryo baali mpitanga
ngali ligwayo mu Luwarabu nti Mafo home nti baba ne bali kazaako Mafo kalibone bali salako bwe tutyo beera bwetyo lya Kiwarabu Mafo home baba ne bayita Mafo kane tulilekerayo nambiwani ko liko Mafo naye nga muzee bamuyita babu Muzammil. Okay, soko buze ku bantu abatulana abatuwuliriza. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa salatu wassalamu ala rasulihil karim sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Abatulaba mwenna abalungi tumwebaza owekitiibwa. Manye eno nabbi yatugamba kikatonda bwakuwanga ebintu bino bisatu webazanga katonda ensi yonna abagikuwadde. Ebintu kiriwe kisooka yaga nti man asbah minkum aminan fi sirbihi. Bw'obukeesanga ng'olina freedom kasukungu osobola okuvuga okuva ekyanja n'ogenda mu kibuga n'ogenda egindi anti ekyo tebakigula ssente kuba bangi baziina naye bali mulago tavaawo ne mmoloka aziina kati bw'obukeesanga ng'olina eddembe muafan fi jasadihi ng'ate oli mulamu toli mulago togenda yindi yakusala kubaaga nga nkoko endahu qutu yaumihi nga n'ekyokulya ky'olunaku olwo okirina si kyakuwa manta faka annama hizat lahu dunya oba oyina gena mukona fulaga dunia yonna katonda abagikuwadde oyina eddembe oyina obulamu ekyokulya okirina ekyaleero si ekyenkya oba ekyenkya katonda akirina wali omanyi nti 221 n'ofuna ekyokulya katonda n'akikuwa kati katonda bw'akuwa ebyo ebintu byonna oyina kwebaza njagala nkubirize abantu bonna abagoberera omukutu gwo guno kasuku babeerenga abantu abasiimanga ku mutonzi. Uganda abantu baamu eva babeera ku sayidi enenya. Omugagga tasiima mukozi we, omukozi tasiimangako mugagga eva aba atoma. Omugagga ne bw'omukolera otya eva yalaga toyina kyokola kala ne n'omukozi eva alaba ky'omuwa simusiimu nakyo naye abantu tebakomaawo ne katonda ne batamusiima. Asuku katonda abakubanga ebintu byatuwa bya bill naga nti kasuka okulabako oyina kusasulira amaaso go oyina gasasulira okulyako oyina kusasulira entambula zo oyina laba bill zokka ze tulina mu maka yaka ne baleeta bill n'okwata ku mutwe. Esimu ze mukozesa bino bye tuliko olwaleero atayina data tayinza biraba bw'otulira amazzi bill DSTV bill emoka yenyini gyovuga third party bill mafuta bukaka nga weeralikirira bill makanika bill abantu awangala kasukwa ina n'omusawo we byonna bill kati ne balooya naye abantu babalina ezo na bill naye katonda mulungi alina ekisa kasuuto bina bill gyosasula eri katonda obola bakyakwagaza kuba musiimu gyali na kumusinza. Lwaki omusiraamu okeera ku makya n'oyingira ekibuga nga lutaddeeko mutwe gwo kutaka kusaala nga osiraamu bulimu na linnya eva gwokanya kuwoza muzeeyi gwe mulaba nze musajja abantu baagala kweyambulira abantu bakakasa nti basiraamu tugende mu kigo nkakasa nti ndi musiraamu. Omusiraamu si ttayiri omusiraamu kuteekawo mbeera eraga nti katonda w'omutegeera mu kumusinza. Lwokutaano ng'olwo ne lutuuka balina kulabako mu muzikiti otegeere nti katonda oyina okumutegeera mu mbeera yonna na buli wamu wooli katonda omanye nti waali era akukulembera akulika ebbanga lyonna obeere ng'omutegeera. Bubaka bw'amaanyi obwo abantu abasinga bawoza nti nze kasita nkola bwe nti katonda ndaba nkera ku makya n'empaayo abanako ku ssente eby'omuzikiti nabyesonyiwa sijagenda mu muzikiti obudde sibuyina anti era omuntu yenna alisisenkana katonda wenga mu mutima teyayinamu katonda kasuku tubeera n'abantu olinaga ikalira bakoze ebyo haji mulamba gwekirabanga ekyabulijjo naye bujulizi nabbi yatugamba Muhammad sallam nti abantu bano bakasuku abantu b'ensi shuhadaullahi fil ardi be bajulizi ba katonda ku nsi bye boogera kasuku nga omuntu afudde nabaga nti ajoyo abadde musajja bwati sekoyo abadde musajja bwati bye boogera olwaleero tuwangalira kasuku naawe ekyanja bye boogera ku katongole katonda byakakasa muntu anajali bambi yatuliisanga mu kisiibo n'empeera malayika ziwandiika babiyita athari mu Luwarabu athari ebisigalirwa byoleka bye banakwogerako abantu bawangala mu nsi muno nga talina kirungi nga okufaako kwennyini obujulizi bwe bamuwaako bubi mulembe gwa nabbi bayisaawo jeneza 2 oba abafu 2 nabbi nga alina waali nabbi n'abuuza abantu abaliwo owaayi oyage gwe batwala okuzika mumwogerako ki omusajja abadde mubi abadde mukodo abadde alina empisa embi abadde tayunga luganda abadde awemula abadde tayagala bantu nga musajja mubi nabbi n'agambye mwogedde katonda byakonye mu sitampu era agenda kwokyebwa
ne bayisawo okubiri tato oyo omusajja oyo abadde mugabi omusajja abadde awo abantu ebitiibwa omusajja bwetayita ku muntu nga tamutoledde salaamu omusajja tufiiriddwa naga nti kyemwogedde Katonda kyakakasiza era wamujjana Katonda agenda jimuwa kati abantu bano mu nsi naawe osobola okwekuba mutoki wowangalira bakwogerako ki ddala bakwogerako ki abantu babeerawo nga bakwogerako bubi owensaalwazze oba wakatuuka nga buli kimu kikulumya omutwe bw'olaba Kasuku nga ali wano n'ozimba omutima bw'olaba aguza akamotoka tajja givuga bw'olaba akoze bw'ati gwe eva owangalira mu bulamu bwa butakkirizangako fitina eyo mbi nnyo fitina eva ku ki abantu okufitina oli nga oguze emmotoka yo togibbye omuntu n'anyiigira ddala abasinga okukola fitina ebiseera ebisinga obungi be baalaba ku Kasuku nga talina ekyo kye bamulabye alina anti omuntu alaba Kasuku ng'awamanta ekyokulya era agala bwe bulamu bw'abawangaliramu bw'alaba Kasuku aleese vyeyiti ng'agivuga awo ng'atandika abo bambega oyo yabbi abantu bakkiriza nti Katonda agaba eva neddawo nawe abakolera Museveni abayaayi ye omuntu akkiriza nti omuntu asookera ku makya n'alyako bulungi yeepika kati abambu alidde chips kya misana tulabe n'enkyo oba anaazirya kati omuntu chips zaalidde kyemisana gwe zikwatako omanyi we bazitunda genda olye endo ozigule ensaalwa abantu butaagala muntu kulaba nga waliwo Katonda gwawanise kyobalaba eva abantu baabalwana Katonda gwawanise bajjeyo akateba akubewo enkoona lyessanyu lyawe yali yeepanka olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Pentagon ekizimbe bakiyita Pentagon ekyanja naye tulina ekifo kyaffe waggulu wano bakiyita Kurax Foods bw'oba oyitaayitaawo ekyanja ojja wano ku rooftop nobaga njagala kulya ku pizza ku baga ku piraawo ate ekisiibo kino kigenda tandika Salongo yaŋŋambye emmere egenda beera wano abasiraamu bagenda kulya emmere wano mu kusiibulukuka ekintu kijja kuba kyanjawulo nnyo tulina ne bannaffe aba Kaki Muslim Plug bali wali ku kizimbe kya US Mall bw'okituukako booti ojja kuba obalaba Kaki Muslim Plug bagamba nti jangu ogule abaya bayina zino engoye z'abakyala hijabu bayina ekanzu nga zino ezo ez'abasajja bayina veils ez'okwebikka z'osookako ne kana akabikka bwe kati ojja kubeera nga wafuna bayina ne omusaalo mat sobola okubeera ng'ogenda waawo ku US Mall Kaki Muslim Plug mukwano gwaffe Saara nno yagirimu eyo yatuwadde yabigira ddala eri Makka era yatuwadde bizinesi wano ogenda kuba olaba awo ka squeeze back nga kayitawo ennamba ye nga kweri mukubireko mu kisiibo kino kye tugendamu ate olabike nga ali mu kisiibo kati nga tetulina bagenda ku bya kisiibo seeka nali ne kazibu ekapo n'abasiraamu abamu awo ku lemonade nga tukaayana ndowooza argument eyo wagiraba ku Kasuku live nga bakaayana alidde embizzi n'anywedde omwenge kazibu ekapo nga nti omuntu anywedde omwenge ate aba akoze kibi nnyo wadde byombi bibi ng'atuwa example nti mu Quran simanyi oba mwekiri ononkolectinga waliwo omusajja yali atambula ababanda ne bamugwako ne bamugamba okulya embizzi oba okunywa omwenge n'agamba kanywa omwenge naye omwenge gye yamalira nga gumukubye ng'alidde embizzi nga ne bamalayo abakoze eki eyo kazibu ekapo be yagamba is that true kakati katulabe byombiriri sookera ddala embizzi mbi kyakubiri entandikwa yaayo yonna entandikwa y'embizzi yonna nagisi oba bukyafu abantu abaliwo ku mulembe gwa nabbi Nuhu alayhi salam bwe baali mu lyato Katonda abagee nti mukole eryato n'agamba Nuhu bajja eryato kati abakkiriza bajje batule mu lyato jjukira omuntu w'obeera omuba weetaaga okweyamba kati mu kweyamba okwo embizzi eyo Katonda gye yaleeta n'eri obukyafu bwonna kyolaba entandikwayo yonna bukyafu era kyova olaba Kasuku bw'okola kalisaaki akatonotono omuntu bw'alya embizzi n'agirira omwaka n'otandika okumwetegereza booti mulabamu n'embeera zo atandika ogifaanana olaba embeera zawangaliramu nga so ate bw'abanga musiraamu gwe boogerako ekyo kitendo kibi naye ate omwenge bwe yali agoogerako yagamba nti ye maama w'amazambi
yo maama w'ebyonoono maama w'ebyo okumanyanga mubi fene waffe mu busiraamu Katonda yakolimira Katonda bwagamba kikolimo laana mu Lwarabu bakita laana ekikolimo kiri koyo abantu emiteeko gino wammanga najjanga amenya atunda omwenge omusiraamu atunda omwenge agulagirira agutunda agusogola kugamba emitenderawo mingi nnyo omusiraamu okubanga era n'omusiraamu yenna nga musiraamu agaanibwa n'okubanga waddojja ssente okubanga ku kizimbe w'okolera otaddewo omwenge ddala ola mukwano gwe gumalu yewe bajja nga bamuwa ssente nnyingi ne tumusomera irimu y'omwenge nagaana edda sijja kola kati nga bagamba omusiraamu ate haji ate ku kizimbeko ate olinako omwenge obaako laana kikolimo okumanyanga mubi omuntu omunywi w'omwenge mu busiraamu bwe tumuzuula nga abadde munywi wa mwenge tagenda kuwulira wadde kawooka jjana wadde kawooka jjana kyakubiri feno mu bateeka g'obusiraamu bwe tugaa nti omuntu abadde mudiminul khamr munywi wa mwenge tetumuziika nako bijja we tuziika basiraamu omuntu abadde munywi wa mwenge mubi nnyo 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 anti w'ogunywa osobola okukola ate muneerwa bulungi bwaffe anti abantu abagunywanga edda mu jahiliya bwe yagunywanga n'agenda osaaza abantu ng'abasaaza bitaliiyo naawe kennyini omuntu kasuku essaawa eno naye mbanga mbadde ngunywedde tosobola tutula nange tulyanga n'emmeeme kati olaba atagunywedde awulira bubi kati agunywedde kati omuntu aba anywedde omwenge mu musiraamu abaako ekikolimo kati nga bwe tugenda mu lamanzaani ng'ogenda gwewala era osobolera ddala oleete niyogame nti gw'omwenge ngutadde basiraamu mukweka omwenge mu bucupa bwa caayi era waliwo omusajja bya caayi namusanga nga musiraamu nasomako naye ng'awunya omwenge ne mugamba muganda wange sulu enkuuliddemu si lulungi ate ekinnuma ti ate oli musiraamu ate yasoma ne ku ddiini nangamba nti nedda owulidde bubi jasi mpise wabadde balwanira bamwenge ku bbaala nga balwana ne bankuba ku mumwa akagundi k'omwenge nemugenda ne kakwata mumwa kanomanya nti oyo abadde akola ti abadde anywa ate ekyo kintu kibi nnyo nnyo mutabani waajo gwesooka otunulya abantu omwenge n'abagunywa bye gubakola ddala omuntu ovunaanyizibwa n'ogwa ku kkubo ne weeyonoonera omuntu anywedde omwenge ekiruma ne bagamba nti nno buddala kiba kyanjawuloko senga basanga nti gundi atali wa ddiini eno naye buddala amanyi n'obubi kati ekireetera ate abaana abawala okugunywa ebiseera ebisinga obungi ne mu busiraamu kuba na boyfriend basi musiraamu ate omwagala kati mwine emutuuka ne mugamba nti wayi bebi tunywemu ne bakuwa gwe soda nagamba ne kooli kanywako otandika nakasaanikira bebi kakasa nti nkwagala kati ngena atagamba nti nomusiraamu batugamba nti zirina kuba nsuusuuba ngakuwa obusaanikira wabunda busatu ogenda okulagana tekabadde kabi ekivamu nga yeereeta ngaagwenywera ng'entandikwa yakunywa ogenda ajwera ddala kyobala abaana b'obusiraamu basoma muze hositero naye mwe basuula mu hositero zaabwe mujjudde cupa zaaki za mwenge naye nga ekyo kibi obusiraamu bukigaana naye abaala abasiraamu simayise korona bujja kuba musomo gwa lunaku lulala oba abaana beekoze ebintu ya rabbi ekintu kyongedde okutabuka naye anyway that will be a discussion for another day seeka abantu bagambe balekerawo okweka omwenge mu bikopo mu mabaala osanga omusajja anywa caayi mbuuza ssebo caayi akaggwamu abalala bali mu bino bifulasika byolaba batambula nabyo mulimu caayi mulimu njaga nomubuuza buli kiseera obaneka fulasika mubaamu ki n'abaana banyumiddwa Uganda ya Museveni n'ekirungi weemuli mubagambako ebisigadde be banaamanya naw ekirungi kya bino ebintu mu busiraamu tekiba tuleeti era omuntu yenna agamba nga kasuku kyokoza amazambi manene Katonda takyasobola kukusonyiwa oyo aba si mutendeke muwalimu waseeka bwaba si mutendeke anti Katonda wakisa ataibu mina dhambi kama la dhamba lahu we batugamba nabbi bwatugamba omuntu bwe yenenya ekintu aga nti kenkitegedde nkitadde byonna ebyemega Katonda nga abikusonyiwa era tobalibwanga ate abantu bote basonyiwa kasuku nkunyiiza mugobote nenkunyiiza mu obote 1 nosigala mu 7 ng'okyali munyivu gyeno wakinkola ne mu obote 1 nonzira mu obote tunaabikomyawo naye Katonda essaawa eno abatula buli waga nti kati mbitadde ewa maaso ga Katonda
obanga atakikolanga kwa bantu balina obusungu muntu abeerawo naga nsala kuddamu kulabako nga ne bwe yeetonda ne waga nkuwe ssente naye Katonda ye bw'omuga nti nsaba kunsonyiwa agamba nkati kasuku nkotadde sikuyinaako tabu aye tabizza nkusonyiye era ne bwe tukowoola yagamba omu ku balongoofu yagamba mu aya esinga omukolera mu Qur'ani yonna ye aya eno eri mu chapter bagiyita Zumar Qur'an sura bagiyita Zumar egamba qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim abaye mu abedi baze bange dene siriza ne Katonda abamanyi Katonda kimanyi abantu banywa enjaga banywa emyenge babbi benda bakola byonna basawula naye agambye la taqnatu min rahmatillah temukutukangawo nakusaasira kwange kusaasira kwange kusinga ekisa kyange okusaasira kwange kwabuutikira obusungu bwange Katonda ayina ensaasira 100 asikunja gana kulaga kusaasira kwa Katonda ayina ensaasira 100 naye yaddira ensaasira ezo 100 n'atuwaako olusaasiro olwo ensi yonna gyamugola bakwata wano bali ku lusaasira lumu South Africa gyotambulira bali ku lusaasira lumu Bungereza gye waliyo omupiira bali ku lusaasira lumu Uganda yonna gyamugola bakwata ku maca olusaasiro olwo abagaggabola abazimba nga tebawumuza n'ekiro bazimba bali ku lusaasiro olwo ensi yonna ne betulizaala bali ku lusaasiro olwo ensaasira 99 azituterekedde ajja tusaasira lunaku lw'enkomerero era waliwo bagenda okuwa ejjana abagenda nti mwemba wadde ejjana nga sibabaze wadde babonereza gende muyingire kasamu abanga mwalina okukkiriza Katonda wammwe mu mutima nga bukakafu tolinaamu kugatta Katonda leero oli wano ate nkyogenze kutta mwana mbwe oyagala bugagga kasoba nga toliimu ebyo kanogera abantu 7,000 bagenda kuyingira ejjana bighairi hisaabin wala adhabin kati Umaru yali khalifa kyava agamba yali sahaba kyava agamba abantu nga bangi abantu 7,000 mitono kyava agamba nti ate ko buli 100 aliwadde 7 olulala 7,000 emirala kaga essa kya Katonda kinene nnyo essa kya Katonda tekimanyi muzadde eri mwana we ate muzadde asaasira nnyo omwana we naye ate munaye atuuka n'amuzaaluku kasigeze sikituuka nekigwawo naye Katonda agamba law yuakhidhu Allahu nnasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba enensi tuba kubanga byetukola Katonda byasinzirirako nawulira obusungu ffenna atugjewo ne bamufuti b'ensi tebaali baddewo senga bafu tulina ettabbu zaffe ebutereevu naye Katonda mulungi kyova olaba kibi nnyo okuwangala mu nsi muno nga gw'olaba ttabbu z'abantu ate naawe ng'olina ezizo nga tosonyiwa kati essa kya Katonda kinene nnyo okusinga obusungu so olusaasira lwa Katonda aya gye mbadde gamba nti abamanyi bagamba omumanyi omu yagamba esinga omukolera mu Qur'ani egamba abaye mmwe abeedibaza ebbanga eddene temutukaona kusaasira kwa Katonda inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia Katonda asonyiwa buli kyonoono kyonna muntu kyaba yagambye Katonda ansonyiwa innahu huwa al-ghafuru rahim Katonda musonyiira musaasizi fe abatwala abantu eMakka bwetuuka eMakka nabbi agamba nti bw'ogenda eMakka hijjayo Katonda n'agikkiriza ogenda okudda ng'olinga bebi yakazaalibwa nga tolina kibi kyonna wamma be bakyali bange nalaba abamu be bavaayo olinaga akasuku siddamu kukomba ku mwenge naye nakyali wange yakinga mpaka kati tagukombako nina oyaŋŋamba kasuku siddamu kukwata sponsa wa mwenge ku kivulu kyange kyonna era tamukwata beba abantu yagamba kati ekyo kyo nkitadde nakita nenkireka akuuma hijja ye so Katonda musonye kasuku abantu bano twagala bagumya ti byonna by'obadde okola essaawa eno tekiri too late ebbanga lyonoomala nga tonnafa making sure ti weenenya olwenenya olwannamadala obuzibu Katonda kukwatirayo Katonda kukwatirayo Mungu n'agera laba ekizibu ekikugwira n'okuba oluba ku cupa y'omwenge ne bagaa nti yafudde laba Katonda wakwatira mu bbaala laba Katonda wakwatira mu lodge Mungu yafudde ne babuzaabuza yabadde ali mu masjidi lodge bayita no masjidi yabadde agenze kusaala omanyi musajja musaazi kakati mumbeere Katonda butakwatirayo bw'obanga olina endagaano naye lwali kutwala sigenza kusooka kubita ebyo otambulire ku mulamu olina wogambidde nti mu lusaasiro olumu fena lwe tuyina ne Manchester gye nali nalwo kwe luli ne ngaaseka wandaba wandaba mu kisaawe ng'omwana ngamba kasuku okuva Uganda naye Manchester kyali kyamaanyi ekyali kyamaanyi kintu kyali kyamaanyi ate munne ensaasira zikyajja ensaasira za Katonda zikyajja andi ebintu byensi tubinaako magezi kasuku tobinaako magezi ebyomwezi ogujja tobimanyi gwe weeraba wano naye Katonda
katonda alina wakulaba gwewera bwovuga eyo katonda alina gyakutegekedde butagwamu ssuubi tumanya nti katonda waali ebbanga lyonna teyeebaka yenna gwolaba akugambagamba agagambogambo agenda kukolabako mu kaseera kakessanyu abantu bagenda balabako mu biseera byammwe ebyessanyu embuga zimulengera mu bonisi za mbuzi si za nkoko zaffe bantu ffe tugenda ozivuga poloti zemulaba basala siza kyovulaba n'abazitunda tebannazitunda zammwe bakasuku ebizimbe bino zikasuku complex zammwe zijja genda zizimba kasuku complex gwe soko obuza babirina kamagezi nalabika nti kasuku complex naye abula munnetegekere olwo olunaku lujja kuba lwanjawulo omukko tujje abantu bagenda kulya banywe tuyite tuzze kuggulawo kasuku complex ate mu bigambo byo togambanga abantu nti mbadde ntetenkanya nnyo nedda si batetenkanya nti be babizimba katonda asiima busiimi n'agamba ekisa nkisudde ku mwana oyo era mu bintu byenjagala okukubiriza abantu abatulaba bye balina okusaba ennyo katonda nga bayingidde ekisiibo basabe katonda abo ekibayita mu lwalo bakiyita albaraka omukisa ante guliko asomye teguliko atasomye teguli gujja buzine gugwira mungu naga oyo kati gwe nguyeko omukisa mungu nasooka akuwa omukisa mu famire n'owanika mungu nakuwanika mu famire allah asobola okukusuula nga mu baana nga bye mwasoma ne bagaa nti bannaye tumunoonyeeko muganda waffe obbi nga ne mu ssomero gye wasomera gw'obeera omugenyi omukulu eva gwe balabamu omulamwa kati ogwo omukisa tugusabe nnyo mu bintu bye tulina okusaba ennyo katonda mu kisiibo tumusabe kye bayita omukisa muge katonda nteera omukisa mu ntambula zange teera omukisa mu baana bange anti be babaana boyimiriza oyo nno gwe mulaba looya oyo injinia oyo nno gwe mulaba akola mu UN ng'abaana bo bonna olaba baliko baraka za katonda akuteera omukisa mu dduuka lyo lyo dduuka lyolaba nga si ddene naye nga terikala nga tegwe mulaba ayina eddene ate tebagula nakeera ku makya naggala nawo ekivaamu aggala wagamba onaamuloga ngona aliko omukisa gwa katonda so tulina okusaba omukisa gwa katonda buli kiseera ate buli kyetukola kyonna kisobola okubaako omukisa buli kyetukola mu nsi kisobola obutabaako omukisa kyobalaba oli aba avuga takisi nagaggawaliramu oli nagamba transport mutadde temuli ssente oli nagamba amawulire nze tombuulira kasuku ng'ate omujja mawulire omutwalewa kakati mu mbeera bwetwetaaga omukisa mu byonna bye tukola osabe katonda kasuku katonda feesi asobola gifuula omukisa anti nga buli akulabako yeegomba kunoonya kulabako bulabi akuwe ku ssente kyendiko kati musajja bannoonya kasuku musajja waffe jangu tutuule tunyumyemu onyumya emboozi enyuma nali nawo noŋŋamba nti oli yakuyita ng'agamba kasuku wumuzaamu okukola okubeerako obubeezi nawe ennaku 3 nkusasulire oyo omusajja waffe nga tutambula twetoloola ekibuga bwe tuti tetulina gye tulaga nno olwaziina ate omusajja waffe baafuna sente naye abeera mulala ennaku zino alina sente bulwadda alina sente ddala be bali abasajja be baga nti yafuna sente zaziina anyway Seeka omulamu ogwasinza okuleeta olunaku lwaleero okukunoonya njagala audience yange manyi ninamu abantu bange abagamba kasuku ffe totufuddeeko biki kati nenga akankunoonye tugenda okutandika ekisiibo abasiraamu beekyanja wano mu kisiibo mba nabo bwe nti era kuguno omulundi nadde nabagambye nti waliwo kano ke musoma ke babasomesa nga mumaze okulya emmere saawa nga 2 talaweya njagala tandika gituulangamu ogitegeera kuba nswala oluusi abasajja bampita yituli emiceere be bamala ate nembalindira waggulu wano kati njagala tutuulangamu wali basome talaweya nga wendi nga bwendaba ekigenda mu maaso ogitegeera so obubaka bw'ekisiibo tugenda mu kisiibo mande tukitandika ennaku 30 kwa 29 nam abatulaba abalungi ab'ebitiibwa njagala nsooke ntwale omukisa guno okutegeeza mu butongole obeere mu bantu abasiima katonda okuba nti gwani kisiibo kiriwo ekyali kitandika nakitandikira Sudan naye omu ku be nagenda nabo nali ne imamu bamuyita imamu Kyeyune ne seeko mulaba bamuyita Sekankate yakafa wamutegeera ow'emitiyana naye obeera onoga omusajja yalwalidde ennaku 4 Katonda n'amutwala kati gwotegeere nti olina omukisa gw'amaanyi okubanga gwe Katonda gw'asaasidde agenda otuuka mu kisiibo bangi babadde bagagga tebakituuseemu
bangi babadde ne sente tebakituuseemu bangi babadde n'ebitiibwa tebakituuseemu kati sooka owitnensi ng'omukisa ogwo katonda gwakuwadde okubeera nga weebuuza nzaani katonda gwawaddeyo omukisa omulala bannaye omukisa gwe tugenda okufuna ogw'ekisiibo si gwa buli omu kyova olaba katonda bwe yali akoowola yagamba bwe yali atugamba okusiba yagamba faman shahida minkum shahar katonda bw'akusanzangawo ekisiibo falyasumuhu kisiibe ebisiibo bina emabega seeka muzaata yaliwo ebisiibo bina kati taliyo ebisiibo kimu ekiwedde emabega seeka nkana twali naye esiibo ekiwedde tetuli naye kati abantu bangi naawe olina b'omanyi ebisiibo nga bisatu emabega ati katongole twali naye ebisiibo bino tetuli naye waliwo omusajja omu kasuku wankola bubi omusajja oyo yafa tomumanyi yali musajja mulungi bamuyitanga Haji Nasaking Nasaking oyo yali musajja nga kugulu kulemamu ng'akwata omuggo bw'ati omusajja oyo yali agaba omusajja olinga olutuuka ku airport wekapa ng'essimu evuga seeka wange salaamu aleikum nga sinnaba kubeera nga ngwa mu bantu soko jje nkugireko ezizo Nasaking yafa katonda mu lunaku olwo yali amumaze yeyejja n'emmoloka yingira mu ddwaliro mu dakiika 3 n'akutuka platinum awo naye Nasaking yaliisanga abantu wano ennamanve era yafa abantu tebamanya abantu ne bakuŋŋaanira ku geeti Haji wakyuka teyali badde gwe nga watuwanga mmere ne bamugamba naye Haji yafa mutulimba kati emmere bakyusiza naye nga Haji musajja wattu afudde kati katonda akuwaddeyo omukisa wali badde ogukozesa tolwala alusazi otalina nkwegayiridde gwe weefiiriza wekka waman dalla fa innama yadhillu alaiha gwe bw'ogaana okukola oli azaamaanya mwoyo gwo wala taziru waziratun wizira ukhra teri agenda kwetikka mugugu gwa mulala kasuku agenda kuba na mugugu gwe nga nange nina gwange wali badde okozesa omukisa katonda gwakuwadde gwani katonda gwatuusiza mu kisiibo wakati mu bangi abali mu mochari bagenda kubajjayo n'olunaku lwennyini mukyala yabadde agenda kuzaala yakutuse agenda kuzaala mungu n'amutwala mu bye yabadde yeesunze nga Sheikh Mafo nze njagala omwana wange sibo kituuka ngenda kuwa essente oliise nga abantu nze ngenda kuba nnyosa sijja kusobola kuziika kumbe katonda amugamba ebyo osaaga nkwagala mu kinnya kyokka omwana gwe yazadde waali ali ku mata ga mbuzi oli mulamu lwaki tobeera mu abo bakkiriza mukisa katonda gwakuwadde osiibe ekisiibo kituuse abaaye musiibe ate mmwe bannayuganda mulina omukisa abawangalira ebulaaya basiiba essaawa 19 era kyova olaba abasama abamu mu kisiibo bakomawo wano essaawa nnyingi abebwero basiiba 19 hours omwaka oguwedde baŋambye Canada namusajja we muyita Senkuba Canada yaŋŋamba essaawa 19 kijja kitya ekyo anti obudde bwabwe anti buno busa mutambula na budde ngeri gye butambulamu kati enjuba erwawugira ate bwe biti pozi mubalira ku njuba kati bwerabika after 20 hours ng'osiibulukuka kyova olaba era ojja kulaba kataimutembo k'obudde nga bukyukakyuka babalira ku njuba eno kati essaawa eno bwotulya magalibi tubadde nga buli tugisaala 12 oluusi 12 nga 5 kati obudde bwakyuka katusi tuyinza osaala magalibi ku ssaawa nga emu n'eddakiika 2 ez'okumakya ez'akawungeezi essaawa emu yakawungeezi waliwo ate lwetuuka ku ssaawa 12:05 nga mu 4 kati obudde bukyuka kati abali e Bulaaya baagala nakusiiba nnaku zaffe 2 ne munaye basiiba katonda akuwadde omukisa wa ne Uganda kati daaku atuluza tugirya mmeka 11 awo nga tebannaba kwaziina subuhi daaku eba ekyaliko lwaziina olusooka olwo daaku eba ekyaliko kati ate n'osibuluka 12 era ogenda okubalabala mu kasuku bino bye tuzungazunga oluusi ng'ekyemisana okiridde osawa 11 naye kaakati katonda akusaasidde ekisiibo kizze munnaye okusiiba obusiibi man swama ramadanan imanan wa ihtisaban bye tukoze omwaka omulamba katonda aleese ekisiibo kino omu ku baganda bange yagiyita kyaja ekyajinga imaani zaffe obukkiriza bwaffe kati olina okumakinga sure kyogenda okuva mu kisiibo nga imaani yo eri mu 100% ng'ekyajinze eri muliro gujjudde kibi nnyo okubanga imaani yo ogenda okugjako kyaja ng'ate essimu ye wooningira imaani ye wooningira ku kyaja okulaga nti gwe tolina kyofunye era nabbi bayogerako nti agenda okuva mu kisiibo ng'empeera katonda gy'agenda omusasula ku lunaku lw'enkomerero kulumwa njala na nnyonta mpe empeera zange nti empeera yiyo ya njala ate endala nnyonta kitegeeza tofunyeemu
bya byanswa mpeho katofunyemu lwana nnyo mu kisiibo kino oganyolwemu omuntu asiiba ekisiibo ng'asibye ku lwa Katonda ng'era akakasa tasiibye lwa boyfriend wange anandaba atya tasiibye mu family tuli basiraamu ate nyinza nti obutasiiba tasiibye ne wempangalira basiraamu ate bandaba batya ng'osiibye lwa Katonda ng'era okakasa yalina empeera zo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Katonda akusonyiwa byonna byakulembeza okukola tegezo gendo va mu kisiibo ng'olinga bebe Katonda ng'akusonyi ngoze bujja kasuku bye twedibaga bingi mu mwaka Katonda alese ekisiibo kino atusaasire nakwaga ennaku ago kwa 29 ate munaye bwe yali ayogera yagamba ati ayyama maaduda ati nnaku mbale tugenda kuba twakatandika owulire mu kati 10 likutuse nize wali ogenti bane owulire bane katuyinza bayinza okulangirira tuyinza okusaala enca ng'owulire biweddeyo ekisiibo kigweko obunaku butono nnyo ayyama maadudaati naku mbale bubazi aba ekisiibo kizze baganda baffe abatulaba mwenna mwetabe mu bantu abanasiiba mubeere mu bantu abakkiriza omukisa Katonda agukuwadde bangi baagala osiiba balwadde baalusa ezaddala nga tebalimba abantu ababalimba omuganda naye wakimugaana okusiiba kati namusajja wange yagambye agenda kulyanga ggayaza eyo bw'alina alusa nanga akasuku nze kati nja kuliiranga ekyemisana ggayaza eyo namugamba muganda wange emmere yeekutuusizaawo bwasagala abasiraamu bawano bandabe naye nga mulwadde ebyaddala mukiwa nti mulwadde kuba abamu koodi gye balina ey'obutasiiba ajjanga wano wagenda okulya nasooka neyefuula neyenyoola nasooka asaba amazzi n'amira empeke nagamba kati bano abantu abamuleetera bagamba musajja mulwadde era makenenda gasookawo wano naye nga mulabu muzibu asinga n'ebyuma ebikebera kati olumaliriza n'aleeta emmere ne baleeta emmere nasooka agirya bambi bano abagaba bo balowooza musajja muki mulwadde abalala alwana nnyo ne sugida ali akutte bwate balaba sugida n'alya emmere n'agiwunzika nga takutajjeeko wano gundi oluusi ayambadde topi tebalaba sugida nti abadde musajja musanzi naye bannaaye Katonda weeryaza amaanyi weka abayaye bakwata ne sugida wano ino omusajja alina sugida ate alinamu nga bwatyo omulala musajja wange yasiramuse ne yagambye akagambo abantu batiira ddala okusiiba ekisiibo tokisaagisa nakoze ensobi n'ensira mukanga siba tekinnagwa ne mugaa lwaki neeraliikiramu akadde ke mugenda omumala nga temulya oba nindeko ne mugaa nedda Katonda ajja kusiima anti babatiisa abalala ekibaleetera enjala baluma bwetyo daaku bamuli olumala ekyeggulo ng'azuuka ku mukaaga ng'alya ddaaku oyo si ddaaku ekyo kyaggulo okukeereesa ekyeggulo ofunamu n'empeera tasaharu yagamba mulye eddaaku olw'ensonga ddaaku mulimu baraka naye ddaaku waddi ddaaku tumulyanga subuhi eneetera okutuuka awo nga bazinye subuhi awo ku 11 awudde bajja kuba babagamba awo keereesaamu ddaaku emmere esigale kwojja girya mukaaga otuuka emisana nga twala kutolera muntu salaamu kibi nnyo omuntu okulabika ekisiibo muntu olina kulaga bantu nkino kibonereza kayima twamugamba nga tokalamimwa sigako akantu tokalamimwa tosiiwuuka Shafiki Kayima naye leero Shafiki oba abanaku baaba ewakataayi agenda bba waaki lwe tubadde tukozesa TV ne tukowoola abantu babaweeyo ku bintu abantu ba Mungu gye bali kasuku nakati abatulaba bajja kunoonya kwa kati mmwe feesi zammwe zeebikirako nnyo abantu gwe simuyo kati kizibu okumala olunaku nga tofunye baagala balina bwetaavu ate nga batuufu ate nga baagala kyakulya mwe bali abaddu abasobola ogaa nti owaaye kasuku nina kiro zange wano 5 ez'omuceere noonyeza ku bantu oli ne waaba ayagala kasuku aziwa abantu nga balaba kyabaaye mubalaba baabano ajja zibawa era wetugenda okgenda awo wetugenda awo abantu okuliisa abantu mu kisiibo abantu okuliisa abantu mu kisiibo kasuku abantu balina obuzibu wano e Uganda kyobola baffe mu busiraamu batugamba emmere esinga obubi y'emmere y'emikolo emmere esinga obubi mu busiraamu batugamba y'emmere y'emikolo era nabbi naawe ensonga nga bw'obuuza n'agamba nti anti emmibwa bannyiniyo neeweebwa abatali bannyiniyo oli akoze okusobolokuka ate ayise bagagga kwagalana buli agenda okulya alina obusobozi ate bw'oyise bano abali emmere ne banaabiramu engalo bw'oyise ogimmye bannyiniyo waliwo omuntu nga ye mu kisiibo ne b'omuwa omudimbuka gumu okutalimba oba omumazi abantu basiiba nga talina futaali talina ddaaku
naye ng'asiiba wallahi nga ne kamutaana n'afuna kiro 10 za buwunga oba omutambuza ennaku 10 ezisooka. Abantu basiiba muno naye baabwe baafa lwakuba nti fe abafu be tumanyi be bano ab'amaanyi. Abantu Katonda abajjulako abantu baabwe abadde apangisa akayumba ka mitwalo 5 y'abadde akapangisa kyokka afudde amulekedde bamulekwa 4 talina kiddako. Omukyala afudde takola neyebuuza agenda kukola atya ye bali kyokka ng'oyisa abantu b'oyise bamanyi n'okwata omuceere ensobi ne bagamba Kasuku sobola kuyita n'enkulisa kitalo bankweraliikirira. Omuceere ku kitalo babadde bagutuwa wano ekyanja era abasiraamu nabagambye ku muzikiti wano omuceere gukyukemu omuceere gukyukire ddala seeka abantu nabagambye Jaffa akyusa omuceere Jaffa aha Haji Jaffa Sebo Mande olusooka twagala ebifi by'enkoko nga bwe wakolanga wali ne wano bwe kiba omuceere twagala basimati mulungi ate ekyokubiri njagala ogambe ne baganda baffe bonna abagenda e Makka bagenda okugenda e Makka nga balese abantu baffe nga balina futaali balina ddaako balina banaasibi Jaffa abeera Makka mu kisiibo kati mugambe nga taninagenda asooka aleko omuceere gw'abantu abanaasiibulukuka Kasuku waliwo abantu wano mu Uganda nga futaali wa mubalira ku muzikiti nga talina kiddako ate siga nti baagala kukola bagatta n'ebiganye agatta n'agatta ne bapoota ne bakola ne bigaana kyova laba oli ali alina n'akaveera ke nawunzika nga agobya bala nayiwa mu kaveera talina kiddako atwalireko abeeka abantu. So twagala kubasaba baganda bange mu kisiibo kino abagagga b'e Uganda n'abalina emitima emigabe temukodowala bwe towulira nnaku kulaba nga abantu bava kyova laba abasajja eri ebiwarabu baategeera empeera ziri mu kusiibulula. Kati ffe ekisiibo ekiwedde natwala abantu e Makka baali mu 6 naye bwe nabatuusa e Makka omusajja omu n'ansaba musabire abantu bange abasibulwa ekisibo kiramba 6 eri mu Saudi n'asaba abamu nno n'abamu akusiibulula ayina akusasula anti akufunya anti buli kaweke kofuna mpeera kati ogwa Kasuku omuzinzi kati wazinga ogugundi n'ayola nti ezo z'empeera z'ofunye goyina kusaba Katonda akuwa abali essanyu eriri mu walli wano wengunyoolera nti mpeera naye Haji Jaffa ng'ogenda kufa empeera kati munoonye abantu bemuwa empeera ezo. Emmere y'omugabi ddagala emmere y'omugabi ddagala kati lwana nnyo abantu abasiibulukuka basiibulukuke Sekamuzaate yafa kibagambye lwaki oyagala abantu obwenvu ali akenvu nga kali muno konna kakaluba wakati kandizi kakaluba abantu bagaba kwejjako gabanga omanyi kino kyokola mpeera zizo. Ffe twasomanga nga mukwano oyo eyafa nga muba muli awo mizikiti gyonna mulukanga zipaakinga mata migaati miceere bamanyi empeera eziri mu kugaba. Bwe nabagamba nti waliwo omuwarabu ayagala obbasiibulula omu ku balamazi bamuvuka bamuyita Ajikabuye Musa muvuka mulungi nangamba seeka balamazi bandekere mulamazi munnaabwe bandekere nja bwe namubuli obulungi obuli mu kuliisa wayut'imuuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira gomanya essanyu ly'obotadde muntu gomanyi omukyalo okutuula ne famire ye bamulekwa nga bali mu kulya naye nga Kasuku g'ofuuse ensonga y'ekyeggulo kyabwe ya futaali waabwe yaddaaku waabwe nga guyabadde kiro 2 ez'omuceere guyabadde kiro y'ennyama. Ate Katonda mulungi ayagala birungi ayagala nnyo bw'aba akuwadde kyakuwadde nawe kyoba ogire mu leveeyo oli mu leveeyo abantu basimati bawe basibulukuke oli mu leveeyo bawe ennyama bawe abamu tebagenda kusiiba muli balwadde siibulula anti bw'osiibula ofuna mpeera yoyo gw'osiibuludde siibulula ogambe nti nfunirayo omusiraamu ddala omwetaavu abasiraamu 10 njabasi abantu mwebali wano mu Uganda omwezi guli gumu mubayambeko mubakwasizeeko tebalina mubawe balye tebalina kiddako ezo empeera zonna ziriwo laba basiika nga gw'ensonga laba bali omuceere nga gw'ensonga laba banywa amata nga gw'ensonga laba tufuuke ensonga e Makka ekizimbe bakiyita saawa egyolengera kaba wogirengere olwo ekizimbe kyolaba ekinene kiriko essaawa ekizimbe ekyo omusajja yakizimba n'akiwaayo bamuyitanga kabaka Abdul Aziz n'agamba empeera ezivaamu zigende
ziyambeko mu kuddabiriza Makka ne Madina nenga ruumu y'ekizimbe emu manyi sente yayo okusulamu obusuzi bajjafa abasulayo okusulamu obusuzi ennaku 10 mutwalo gumu n'ekitundu ogwa $1 ennaku just 10 ate mbamu obutanda buna naye abantu babeeramu ne basulamu ate kyonna kiriko eruumu zempitirivu naye wansi w'ekizimbe kyembadde njagalamu waliwo omusajja muwarabu ajja ateega bantu ayina n'abakozi abayimiranga bula abayimirira ku makubo nga bakunga bantu bakuweka kuponi ogenda osibulukuke n'okusasula bakusasule mu kisiibo babeerawo nga bateega bantu Mecca basasula n'abantu okulya era kati bateekawo n'etteeka kati bakyakkiriza bwe bakwata kati amateeka gagaana kuba abantu bava mu ibada ne babeera nga baswama buswami mmere ne bava mu byokusaala ne baddamu ebyo kati etteeka ne liyita tebakkirizibwa ne era bebbirira bw'otuuka mu kisiibo baalawo obuveera layini zonna nga tokyasobola tolina nawooyita nga kulya buli Makka bw'ogendawo ne bwoba tolina wadde 10 kyakulya tosobola vaayo nga mu kisiibo ati bakwegayira usanga omusajja omuwarabu ng'agenda kulya ataddeko enkoko ataddeko embuzi ataddeko emmere ogiraba yonna byokunywa bw'otuuka nakulaba nga oyagala onoonya wootuula nga yaavaawo nga fadal tuula jangu otuule gundi Faiz Cafe yali atugamba nti alina restaurant gy'amanyi yali Mecca nanga nti yalaba restaurant alina enkoko gye yakoppayo gy'akola wano nanti yalaba restaurant chicken mandi nti restaurant obasobola okutta enkoko $5,000 talimba kituufu talimba kuba ffe twawakana talimba okiwulidde producer nti restaurant emu esobola okusuula enkoko $5,000 talimba abantu kati oyo abimanyi ebyenkoko ebya restaurant abimanyi talimba ate nga tewakala bakolera mu shifts buli ssaawa waba wajjudde bantu bagulira bantu kyakulya mpeera baagala zifuna naawe kempuliddemu ate oba Haji Jaffa gwe mba nkuba oluseke Mecca basasula abantu n'okulya eyo emmere ngamba ngenze nnyumirwa bulamu bw'ompaayo kati anja gw'olina Mecca nina $10 ate gwe ndi wa 5 kandi ono ow'e5 leero beba nga yeye embeera Haji Jaffa ssebo bontwalako nenamule Mecca mu kisiibo kino wallahi seka wuno yatutwala enkalu ozikwasa ono ajja kugamba tola shahada ati erijjukira atali musiramu tagenda tukayo okay omuntu akoze atya essala eririko ssente eno twegayirira abantu wallahi ebintu ebirungi biri mu nsi buli muntu anoonye ssente naye obukodo bwo abantu babukendeeze naddala mu kisiibo abasajja abeggalidde mu mayumba oli n'agula amenvu amayitirivu gati ne gavundira ewaka muze amenvu agakuvundako wakite ewaka muliwo abantu 4 oguze ebbogoye egundi bino ebiwagu 8 kasuku munnaye olaba okugaba kuno kye nategeeramu mutima abagaba si be balina katonda mutima bajjafa style ku mutima katonda agaba mugabe era omuntu omugabi ne bwaba yakuwadde leero nakusanga kusawa 7 naddamu nakusanga kusawa 10 omuntu omugabi addamu nakuwa omuntu omukodo ne bw'omusomera ebitiisa ne bw'omulaga ku mayitinga eryawo era gamba sente zange wakirizi abaana banazisigaza kati omuntu omugabi ogwo mutima era omuntu alina okusaba ennyo katonda agumuwe ogw'okugaba kanko kyakulabirako gwe kizimbe ng'ekyo awo wetusaalire wa Umaru wagabika mu Kampala onoga nti awo mpadde omuzikiti wagabika alina oga katonda enkola yagamba katonda tamuwanika waggulu amwagala wansi negwa tewajjawo restaurant ennene naye kati ogwo mutima katonda agaba mugabe newekkusa ate olina bingi byosooka ogattagatta nogaana ne bwe naakoleza enkana zitya ne bwe naazikuŋŋaanya ku ssanda ku banzi kati kuli nsawo ani agenda ogera n'essanda eriko ensawo ne bw'ozikuŋŋaanya ota kasuku n'ozifuna n'oba n'ebizimbe ne bagaa nti mu Uganda alina ebizimbe 50 togenda kusibulukira ku baafu ya mmere tibamuwadde ebaafu ya mmere ate munaye bw'ogaggawala katonda akukendeeza ne mukulya abo bagagaga tebalya abiribo tisimu zivuga agizegize bwala nayitamu talidde katulina kukwata mitima gyaffe tegere nti kibi nnyo musiraamu gwandaba ng'ogenda kulya futaali olye eddaako oyiwe ne kasasiro nga waliwo yasibye nga talina kyalidde kibi nnyo musajja gwo mukyala gwandaba ng'ogenda kuwangaala nga emmere ne mu firiigi ogyemu oyiwe ebivunze
ebintu ebitukira okubeera mu firiji ne bivunda sigiza kyolina kyobikozesa eyo mbiiwe tekemu ebirala naye nga wallahi waliwo asibulukira ku mazzi gakomyewo ate abasiraamu bayiteeyite mu bantu tovuga buvuzi buli lwova ku mulimu oddeeka yitaayitamu waliyo abantu kati tulina omuzikiti gwaffe wali ogumanyi wali nga ku community ogwo gw'essomero bwagendawo abantu nemugamba nti abo abantu baawo tubawadde waliwo abasiraamu bangi awo era kasuku kyenjagala era ekirala muyambe ku bantu kasuku abantu b'ekibuga bano bali bubi naye si nnyo abantu bano nyine ku bantu ddala abatuufu b'okusiibulula abantu bali mu byalo bannamwandu ovanga ku nnamwandu ate nga mukadde nga talina kiddako takyasobola kulima oluusi nnamwandu ng'ate teyazaala nakuzaala obulamu baawe yafa talina kiddako takyasobola kulima alinze budde bwe bunaga mu nsi alimu yekka abantu abo gye bali bubi obakuŋŋaanirako twawa omukyala mu kisiibo ekiwedde akawunga ako kiro just 10 tekuli nanva ne tumuga agenda ogoya akawunga n'agamba nedda kajja kuggwawo mangu katusiibule ku boogi ng'alaba bw'anaagamba nti agoye kawunga kajja kuggwawo mangu abantu abo mu nsi mwebali olina omuwa akawunga n'akateeka ku mutima bw'ati nga takkiriza nti okamuwadde naye kiro 10 tezimalawo 2 abantu abo gye bali kyakubiri meseji yenkasuku gyenjagala era olwaleero mpisize kuno abantu mu kisiibo bayisa bubi bazadde baabwe omuntu n'awangalira nga haji ku kyalo wawangalira bamwewuunya bamutya musajja w'amaanyi kyakoze ekyalo buli lunaku bajja naye nga bagamba maama we ekyotera maama we ekyazanga maama we ebugiri maama we embaale talina kyasiibirako maama nga mu kisiibo agenda n'asima lumonde n'ateekamu amazzi n'asaliramu obutungulu nga bwato bwasiibo sibo nekigwako naye ng'omusajja haji ku kyalo bamutya era nga ne muzikiti ali mukanakola bwati banaye mukirize tubalage kwaja abasibulula bulijjo haji sabasebo tule ku salaamu aleikum nakola ati naye nga bagamba kasuku naliko ewantu wamu kwali mukolo nali ne seekoomu omusajja n'agaba essente ku mukolo kyenkakaza zasukka mu miliyoni 15 ng'agaba bw'agaba ku nzungu bw'agaba ku z'Uganda fena ne tumutya n'agabira ababulijjo atolofa abali ku mizindaalo kiyitirira n'agaba bwe yamala okugaba tuba tugenda waliwo omukadde n'asaba tumutwaleko tuba tumuvuga tujja ne tugana akasajja kalina essente tujja twogera mu kasajja kalina essente sente ezo bazigabagaba musajja nga bwatuma kalwe n'agamba edda fooyo ku kyalo twamumanyira tatutiisa ebyo abikola kamera fasooka azimbire maama we ennyumba twakasente azirina sente nga maama we ennyumba eyagala kumukuba maama we ekyokulya awammanta kiwammante maama we akubira abantu baana babalala masimu bamuwe ku kasukaali kaweddewo kasukaali naye ng'omusajja azze mu kidaala agabye miliyoni 15 abantu abamu basente bazifuna nga balina bye bataddeyo maama we naabeeranga naye yeetaaga kuba kasimu kakusibulukuka naba byokoledde mucha maama wo kasuku n'atuuka okujja Kampala okusaba fotaali okusaba ebyekisibu ng'agenda kulinnya taxi kyokka wazze mu 10 n'asanga emmotoka 4 waliwo etwala abaana waliwo eyammami eyokubiri eri yagikoye mwaka mukadde agala omwaka omupya n'eya haji mmotoka 4 ziri mu kikomera maama wo okujja okusaba ebyokusibulukuka ahe n'omusanga n'omuvuma nagamba omukyala takwagalawo wano gwe nkubira essimu mpeereze biwere nagamba tojjanga nga toŋŋambye olala nno nja kusibira ku geeti oli ku maama wo gw'ogamba ebyo abaaye bamaama bammwe mu kisiibo bakitammwe maama wo kitawo bakaddiwa babeerawo ku lulo nga wabaliiranga futaali wabaliiranga ddaaku nga baaguma baatoba wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini myezi 9 anywa bikaawa myezi 9 byaliko ali ku ggwe naye kyesitategeera bulungi seeka nti omusajja okeera ku makya n'ogamba maama wo nti wandinkubidde essimu ng'ojja wano kati kasuku nkweyo sitole emu ebintu byempulira nali wammweyo e South Africa bagisalamu akatambi era yaliwo mu kaseera kano nga tuyingira kisiibo muvuka nkubira essimu lawyer angamba ayagala muwerekereko agenda kuwoowa basaawe zino kati nekazi kwajja kambwe nnyo saawe era nadde gyakubuuza waliwo seeke yagambye nti mulekeraawo okuwasiza wano nga tugenda mu kisiibo kubanga si bonna abamu tebatuukiriza eba nneka ya mwezi ogugwa nga talaka eruma
Mungu tabikkiriza ebyo buba bufumbo ba contract kadi ontasobola gumingiriza guno mwezi onaawasa n'abeerawo n'asiiba nga teyeegasse ati kati boba wowa byaki abamu babalooza bafeera Katonda ne Katonda kumbi mugezi abasinga katika suku omulenzi ankubira essimu aŋŋamba njagala omperekereko nina akaana ke njagala okujjayo embalala ne mugaa tujja genda kansa alina akasente kati n'agenda mu kikuubo eyo n'aleeta ebintu ebigenda tugenda okutwala mu kukyala just tugenda yingira kisiibo ne tutwala obuyongeza bw'ebintu Allahu akbar bwonna bukubyeko buti katugenda okutuuka kumbe famire waliwo eyagigambye nga famire eri balina eŋŋombo yaabwe tebawa musajja ng'awasa mukyala wakubiri oba wakusatu kati ate omusajja ng'awasa namba nya kati tebasooka tegeera aye n'omukyala n'omuwala ndoza teyakitegeera byamangu mangu manyi babuguma mangu omuwaddeyo kyobwa netugenda tutuukayo tebatukalubiriza twagenza okkizuula ng'omuntu gwe mugenda okutwala mutwala namba 2 mutwala namba 4 era twasazeewo tetugenda bawa musajja wange ne gamumyuka ate nga nange simbadde simanyi nanga muganda wange nakulese enkwesiga bansomerera hadisaawo nyamba bambi nenjogera naye nga bakalubye neŋŋamba kati bano mukwanjula kuno oba mukukyala kuno kantiise batiise nembikuba nga mbiza ku saidi yakubatiisa batuwa omuntu nebagamba kati eduniya nabbi agambye Allah agambye mwenammwe mugamba Allah agambye muwase ma tabalakum minan nisa aba bakoledde bakyala mathna basatu babiri wa thulathu wa ruba bana fa in khiftum alla ta'dilu fa memba somera mbalaga Katonda yekikkiriza temo mukigana muti kubanga ekituufu kiri nti nze omusajja wange nali mumanyi nga n'obusobozi abulina obusobola obamenta inenga bonna bana nga nkimanya abulina amanyi alina mangi nemba kwata nemba kanga n'ebyokufa nemba jjira y'abafu nemba kangaawo akaana ekituufu kiri nti kaali kaana nali sinnakalaba naye omusajja onaye bagenda okujjayo akaana akasheshe Allah nga kamaanyi obeera gwe omusajja nanga aseeka kisundasunda kitiribiita akaana nga kalungi nenga omusiraamu ono nettaka mulwanirire Allah n'asaasira olinaga oyo kati olaba omusajja olaba abeera ku zissalaamu zaabwe nayogera nga tebamulaba kale ate olwo nga abagudde kubale temuyinza mutamuwa ne tugira era okubakakasa amaanyi ogwali badde ng'omutwalo twala Bacha Musa era yabawa mutwalo gwaddo milioni 3.7 ati kati yali nnyo wayisewo kakaseera nazibawo akasajja alabi ne tukomawo bintu bizena mulese seba mutekana mu nyumba ye kati mbandi awo family enkubira essimu yoyo guy alo salamu alaykum tetuli basanyufu gy'oli oli musajja mubi tosobola kutwala munnaffe nga maama talina waasula asula bubi maama talina futaali maama talina asubuluka bubi ko tuyingira kisiibo olodde kati nga tukiyingidde ne baŋŋamba oba oyagala okakasa maama ensubuluka gyasibulukuka jatusale naye magalidde olabe maama w'omusiraamu gwe watutte eyatutte ebintu ebingi awasa namba 4 n'ebintu byatutteyo olabe maama engeri gyasibulukuka nabawulirizi busaala nabo makalibi ne bandaga maama ne baŋŋamba olaba oli omukyala ajja ye maama we maama nga ayambadde kashaliya kakomeno mavivi kakadde ayambadde ekigoye kiribaabu kyazze ne baŋŋamba n'olaba wadde kale azze kusaala naye okusinga azze kusibuluka talina futaala ne baŋŋamba gwe linda wetumala okusaala ngenda kukulaga gye babatuuza abakyala kozi bano abaleeta emiceere muzikiti batera ogamba basatu oba bana na buli omu gwosinga okwagala tuula luseere lubeerako abantu abo wallahi tugenda okumaliriza okujja okuyingiza mu bakyala nga maama naye bamutadde mu bana naye alwana afuna ekifi naye nga twakatwala mutwalo n'ebintu ayituwasa namba 4 ddala abaamaani obuba bwesiga obwo kati kibi nnyo okubanga mukyalawo tatoma gy'oli abaana bo tebatoma gy'oli naye nga maama wo masikini talina kyasibulukirako kitaawo naye amala ekkuba simu shopping abali mu shopping abantu essaawa eno message ze balina bebi tugenda kwawukana naye ndekera ez'ekisiibo agenda muwa milioni 2 muge shopping ya kisiibo tetugenda kuddamu kulabagana mpaka ekisiibo nga kiwedde naye eyo shopping abo nayinza okukoleranga abo
bana emiliyoni nga 8 ku 10 nakwata n'owewaka n'abewaka so owewaka n'abewaka shopping fridge ne zijjula n'ebirala ne maama wo mu kyalo laba ennyumba mwasula laba mwawanga laba ensubuka gyasibulukamu wallahi maama lumonde tasibulukirako si mwangu wakusibulukira kyokka ne lwoba osazewo muyambako era mukyere kasuku gwagambye lwaki maama wo ye yalya kitalo omukyere ku kitalo maama wo eyakusindika eyali muleba ng'asindika gwe ofe kubalala maama wabeere nga talina futaali abala bonna n'obagulira ezaidi maama wo naabeera nga shaliyo maama ejja kukola kampala obwavu bungi maama owuwo abantu abamu tuli mu nsi muno tetulina mikisa mu bye tukola batubba naye bamaama baffe si basanyufu agamba ge mwana wange kale ate muno ye ne bw'omulimba talina buzibu maama kampala akalubiye ng'asaba baba wo mulina abakyala be mulina nga maama wo tamumanyi kitaawo tamumanyi anti wakamukabira tolina kyokka ate wawoye wiiki ewedde ye wamugambye tolina mukyala wattu n'agumiikiriza laba omukadde wakkirira n'abazzukulu kyokka mulimu n'ababo be wazaala bano ab'omu nsiko nabo n'oba musindikira mu kyalo nabo bagenda kusiiba naye abakale wali badde okwatibwa ekisa abaana bo be batamanyi kuba yabakwekedde ba mukyala wo wakati abamanyi naye maama oba musindikidde mu kyalo tabamanyi mukyala tebabamanyi obatadde kale wali badde okwatibwa ekisa kwabo wallahi omuntu yali badde tebamusomera irimu yakubeera nga alabirira maama we ekyo kiri automatic kyali badde kyekola kyokka maama wo naabeera nga musanyufu era nga muzadde omu yampeereza ka message maama wa mukwano gwange nangamba seeka salamu alaikum soka webale kuba mukwano gwa mutabani wange ekyokubiri njagala neebalize mutabani wange tine wenfiira wano si mubanja muzadde wayogera akagamba ako kabaka amaanyi naga ni wenfiira wano si mubanja kyava ngamba ekyokubiri omwana buli mwaka vuka bamuyita kanso usamba sebufu loya wa amaanyi naga ne wenfiira wano omwana wange si mubanja ndi musimu nyeri mwana andaga kaba buli mwaka sina buli mwaka amutwala olusi mu hijja namuzayo mu kisiibo namutwala mu Desemba ngomanyi milioni mekezo ali mu milioni ngansa mugamba mwana wa mama saagala oddemu okukola nze byonna byagala okukola nja kyava mugamba mwana wange ndekanze muno muzadde nga bambi yagala okukola namugamba mwana wange ono oŋŋaana bwe najja visa akuweerera tongoba mu kukola naye nga yagala mulabakaawo nga bazadde bammwe beba mmwe era kibi nnyo okuwangala mu bulamu bw'ensi buno ng'olaba maama wo kitaawo akuswaza nga ne bwoba olaga bantu babagamba bugambi oli ye maama wo waddala naye nga gwate abantu obalaga mulala ekyo kibi oli ne bwaba mulalu ye maama wo ne bwaba mwavu ye maama wo twali ku graduation y'emu Kasuku omwana n'ayimuka zino bano abakulira mu zifamire ezitali zaabwe naye nga ngagga bano bantu bange temulabanga ku kitange mukirize mbalage taata wange afuuse ensonga okunfuula kyendi taata naawuuba samwale kati wabawo muzeeyi eri mubatudde eri mu kooti enkadde n'agamba nsaba kumpa ku muzindalo nina kenjagala okwogera katono budde bugenze muzeeyi kati omu ne bawaliza empaka abayi mumuwe muzeeyi ayinza okuba alina kyagala okwogera nga kyamakulu muzeeyi kyava agamba mwana wange wadde olaze balala nti be bakuzaala naye lwabwavu buno nze kitaawo lwabwavu buno nze nkuzaala bali obalabye bulabi lwa ssente naye nze kitaawo saagaana kuweerera mbeera kitaawo mulaga abantu mu mbeera yennyini twasomanga nga abazadde bajja ng'oluusi ayambadde byovuulo makanika ng'omwana agamba asikaali oyo waka ng'atyo mulaga abantu so manyi ebyo byakito abantu babireeta ne mubukulu mukole ekisoboka kyonna baganda bange ekisiibo family ate in fact mu busiraamu Kasuku bwe tuba tusanyusa tusoosa ba mu nju lwaki ogaba mu muzikiti emmere nga mukyala wo akaaba nga maama wo tannalya nga abaana bo tebalina futaali tebalina ddaako n'abaana nobaganda bo bagende ku muzikiti baliireeyo ababo ng'olinayo omuntu ayinza okukolera ebyo atali mwana wo atali kitaawo mulwane nnyo abammwe al aqrabin buli muntu asikazza wuwe nabbi Musa oba gwe bayita Moses mu Bible Musa alayhi salam Katonda bwe yali amusindika eri Farao oba Firawuna Musa yamugamba ninamu obuzibu saatula bulungi bigambo waj'al li wazira min ahli naye mpaayo ambasada naye ambasada yakikuba akizza wuwe namugamba njagala wa luganda lwange ola waze wuwe
kati nawe olinayo omukisa Katonda alina waakusitudde lwaki baganda bo mu kisiibo tebalinawo olina n'okuba gwe muto bakulu naawe balaba nti batoba naye kati atalina basitulanga gwe basanyuse abo be baganda bo emikwano tulonda mironde sobola okera ku makya naye akasuku mukwano gwange era kasuku wadde mbogamba nti ndi mukwano gwe wadde mbogamba nti oyo mutadde era naafuna seeko mulala naye oluganda choice ya Katonda ye yasiima kasuku oyo abeere muganda ogwo musaayi go era bukera ku makya n'ogamba embwa eyo yantama anti oba ovumiddemu maama wo kuba ye yazaala embwa oba ovumiddemu kitaawe yazaala embwa naawe oba ofuuse embwa kuba musaayi go embwa ezaala mbwa kati gwe buli oteekawo embeera yonna eyawula oba okutudde ku Katonda kyayagala muyunge tusanyuse abantu baffe mu kisiibo maama wabeere musanyufu kitaawe abeere musanyufu eŋŋanda zo zibeere ensanyufu kibi nnyo okuwangala mu bulamu bw'ensi buno nga bank slip z'abaana bo bonna wasasula international school naye nga baganda bo mu kyalo abaana bwe basasula gumu kitundu naye nga tebasomye ettaamu kiba kibi obubaka mubuwulidde tugenda mu kisiibo famire tuzijjukire ate abasiraamu obukodo bukendeere Sheikh Mafo Mafo tusanyusa okulaba ebigambo ebyo tubyagala nnyo suubira nti abantu mugenda kuba mubiyigiramu nnyo abaganda afe abali South Africa wansi awo sebo ne banyabo mbabuuzizzaako nnyo ogendagenda Mecca naawe engenda sooka Dubai nga 15 ninawo olukuŋŋaano lw'abasiraamu awo Dubai inshallah taala then ne Makka guni tagenda kusanga mufti Menk ajja atuuka leero okay tuwa salamu etusiibula abatulaba abalungi omulabanga temuzzeemu kundaba yabatampise guno omukutu gufuuse gwange wanjagalira wonna wendi advantage eriwo ekyokubiri ono neighbor wange ate ekirala ono faani wange mwagala nnyo ng'omuntu alina obulamu bwange bwonna saagala muntu yefuula serious njagala nnyo omuntu ali free n'edduniya teyagala nnyo omuntu yefuulayo kati kasukusi obulamu bwo olina emboozi kati waliwo bagamba nti omuntu n'otuula onolaba omukyala ng'omwagala mulungi naye n'olowooza ku ssente yo bigambo byogenda omugabo kangenda ndaba effirimu nyoddekanola firimu kati obulamu buno mubwakkiriza tuweemu obulungi naye tujja kuba tutambulanga ebbanga lyonna mingi emisomo gye tujja obbaleetera tujja babulira ekisiibo kitambula kitya basibulula batya basiiba batya tulina okulaba biki ebitta ekisiibo biki ebituukiriza ekisiibo ebyo byonna byonna tubyetaaga okubeera nga tubimanya insha Allah subhanahu wa taala nsaba Katonda batukumire maliriza nga mbasabira ku ssaala nsaba Katonda mwenna abandaba buli yenna agenda okutulabako wano na buli yenna agenda okutambuza vidiyo zino Katonda akuteeke mu bantu abagenda okukola ekitono nga mufuna kinene yenna atulaba ng'otambuza bigere nsaba Katonda akolere enteekateeka weevugeko mu nsi eno buli atulaba wano ng'oli mupangisa nkusabira Katonda ow'ekitiibwa ateeke omukisa mu byokola bukeere ku makya nawe ng'olirandira oti kuba Katonda abiinako amaanyi abantu batumalako maanyi ate Katonda abirina bye mbasabira saba Katonda abakuume nga ssente muzirina obulamu bulimu ssente buwooma ate Katonda ayagala nnyo wabazikuwadde ozirabike kibi nnyo okubanga oyina ssente naye wallahi ng'olabika bubi nga bagaabugambi ng'olayiza abantu naye wallahi obaazirina abaaye twetaaga abantu we bakulaba ng'ensi egabwe akasajja nga kanyirira kaawa kasajja kaafuna ssente naye gwe n'obeera wallahi oli mu kimotoka kikadde bakubuuza wayi lwaki ali mu nkadde ne bakubuuza haji lwaki nkadde mutwe wekweka muno gwatali mubbi wekweka ki so Katonda aba akuwadde inna Allaha jamil yuhibbu aljamal yuhibbu idha an'ama ala abdihi ni'ma ayara athu ni'mata alayhi Katonda mulungi ayagala birungi ayagala nnyo aba akutadde ku level ya Range Rover ate vitizo girekere bannyiniyo kibi nnyo omugagga okubanga olina ssente naye ng'olemedde mu woteeri zaffe buli omwavu lwagenda mu woteeri eyo n'asanga nga emmere ye eweddeyo nga gwe yagiridde nga wadde olina kulya ku Serena Katonda ajja kujjako abiddize nnyini byo byamwambuse oli mugagga okyayambala saati za wilibaalo okutaba mapeesa sente zagaja oli mugagga ekkanzu oyambala za tundubaali nojja wenna ng'olinya amadala ensinga ewulya nti kuwulyaze ne bw'ogigolola ogisimba oti eringa bbaati ogisimba oti eriko n'akalevu Mungu waba akuwadde ssente zirabike saba Katonda ffe naazituwe bulamu bunyuma ozirina futaali ng'omulya bulungi nga tobalira ku muzikiti Mungu abawa obulamu bulungi salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam mubeere bulungi mweraba